n'okutunula ku nsonga ziriwo mu kiseera kino kyennyini ez'ebyobufuzi, enkulaakulana n'embeera z'abantu aba bulijjo. Tukwaniriza tukubuuzako nti wasize otya nnyabo, wasize otya ssebo, azuukuse naffe ku Omunnyo Ku Makya. Tusaasidde nnyo abafunye ebizibu, abafiiriddwa abantu baabwe, abafunye ebisago, abayita mu kusomozebwa kw'enjawulo. Tubasabira Mukama abagumye. Abakozesa enguudo tubasaba nti mubeere bavunaanyizibwa. Obubenje bweyongedde, waliwo ebizibu bingi mu kiseera kino kyennyini. Tukakase nti tutuuka nga tuli balamu era tusuubire ebirungi mu maaso. Amannya gange Zetisema Apollo era nkwaniriza mu program. Ensonga ya leero yeya okwogera kwa His Excellency the President, ate nga ye Commander in Chief of the Armed Forces. President Yoweri Museveni olwaleero asuubirwa okwogera eri eggwanga ku nsonga ez'ebyokwerinda, ebyobutebenkevu n'ensonga endala enkulu ezikwata ku bannayuganda. Olunaku lwaleero twategeezeddwa nti ku ssaawa 2 ez'ekiro ez'akawungeezi tujja kubanga tufuna okwogera kwa President. Tujjukire bulungi nti eggwanga Uganda liyita mu kaseera oboolyawo akatali kangu. Waliwo ebizibu by'ebyenfuna oboolyawo biviiriddeko n'embeera y'ebyobutebenkevu okubanga si nnungi mu kiseera kino kyennyini. Tujjukira bulungi ensonga y'abatujju abayeekera abagambibwa okubanga bayeekera ba ADF abalumba ebitundu by'e Kasese, specifically Empondwe area, ne batta abantu abali eyo 43. Tujjukira bulungi ensonga ya Somalia, abasirikale ba UPDF batutegeeza nti nga 54 be baatirimbulwa mu nteekateeka eyo eya Al-Shabaab. Tujjukira bulungi ebibaddewo mu kiseera kino kyennyini nga obutemu obw'emmundu bugenda mu maaso okwetooloola ebitundu ebyenjawulo eby'eggwanga. Batagetinga nnyo aba mobile money ne ba banking agents. Tujjukira bulungi embeera ey'obutayimbwa n'ebirala byonna ebibadde bigenda maaso n'ebijjambiya, embeera etali nnungi, embeera ya bya butali butebenkevu. President Museveni tugambye nti kye kimuleeta mu kaseera kano kenyini, naye ate bayongerezzaako nti other national issues, nti wandibaawo ensonga endala zagenda okubanga addressinga. Kyekitulese tubuuze ekibuuzo nti President Museveni yandyagadde oba gwe wandyagadde ayogere ku ki kyennyini mu address ye. Tuline Governor we Kasanda District Ssentebe Fred Kasirye mu studios. Buuza batulaba. Mikwano gyaffe abatulaba enkyeyali Okusot TV, mwebale kusalawo bulungi. Amanyi batugamba nti we make decisions, but the same decisions turn around and make us. Bwe tukola okusalawo, okusalawo kwe kumu kukomawo ne kutukola. Akati gwe yasalawo okulaba Asot TV, kwenyini okusalawo kukomawo ne kukuwa okumanya. Newekuuma ng'oli updated. Newekuuma nga bavubuka waffe mu station bakyagamba nti tulinde gundi atusalirewo empaka. Kubanga basalawo ne weegattako omuwendo gw'okumanya, ate okumanya tekukunoonya gw'otekukunoonya. Kasanda mulungi, ebintu ebisiga bitambula bulungi, ng'oggyeko ebitugatta ng'eggwanga, waliwo records ezitukolera awamu nga tojja kugamba nti zowe Kasanda ndi wanjawulo ku weegindi. Ezo records nga zaseetingwa nga bwezito bwezifaanana, naye ebirala bye tuteekwa okukola ng'abakulembeze ba district eyo tubikola bulungi. Era abantu bawadde essuubi nti at least emyaka 5 egina kuggweerako tujja kuba tuyina kye tukoze. Yes. Kale, Fred Kasirye Governor we Kasanda. Yes. Kya governor eyo erudde eyo kivuga nnyo. Yes. Governor. Tukyali mu nkola eya LC governor. Anyway, owekitiibwa governor. Yes. Bw'otunuulira generally ebyobutebenkevu, security, olaba ki ng'omukulembeze nga Munnayuganda ate ng'omuntu akwatibwako? Tulaba obunafu bwa parties 2. Party esooka yenze. Kubanga
nga tonnampa bukuumi nsooka okubwewa. Nteeka okumanya bwentambula, nteeka okumanya bwensula, nteeka okumanya bwencalculating ebintu byange. Security esooka ffe tugyewa. Akati obukuumi buli bwe tulowooza nti tetuwinaako nnyo magezi ffe ng'abantu. Obwo bwe tukwasa gavumenti ey'awamu. Naye ffenna tetukoze bulungi mulimu gwaffe. Nali njogera n'abamu ku baalumbi bwe mabega eyo. Bagiyita kasanda kubanga ye waafiira omusirikale waffe yali agoberera ababbi ku mobile money. Neyo district kifo ke bayita Kalonga kali mu Mubende. In fact kilomita ng'emu wetwawokanira Mubende ne Kasanda. Naye nga njogera nabo ngambagamba nti mwe mulowooza mwakola omulimu gwe muteekwa okukola. Mulembe guno tukyasobola okukuumira millions za 5-10 mu kifo kimu all the time nga ziri awo. Tufunye omukisa n'ettambula k'amawanga naye okusanga omuzungu ng'alina $100. Omwewunya n'omwewunya oyinza n'okugamba nti oba ono ye. Naye era baavaawo daawo bo balina cards. Definitely. E-money everywhere. Naye kaakati naffe abatannaba kuswikinga ku tekinologi oyo tannaba kuwera nnyo tuteekwa okumanya nti nze nyina obusobozi obutunda obukola sales olunaku lumu bwa million 10. Ne waliwo zimula anoonya ekikomando nga takiraba. Ate kaakati oyo abeera dangerous nnyo kubanga teyeewa kitiibwa, tavaliwenga bulamu bwe, era tavaliwenga bwa mulala. Kati kyalaba mpita ntya mu lunaku olwaleero. Lwaki tumukema? Tukwatagana. Osanga mbadde nnyomba n'abantu b'e Kasanda abamu nga batusaba amazzi we gatannatuuka. Naye mugamba naye ng'oli munafu. N'ozimba ennyumba ya bukadde 50. Oyina kanta ereeta esomba ebirime. Oyinawo ne kaprima akatono. Naye n'onafuwa. N'obulwayo millioni emu egula ttanka y'amazzi. N'ogiteeka ku nnyumba. Naawe ali ku level eno ng'olinda bowa. Tukwatagana. Kyekimu security. Osanga Apollo ng'alina ennyumba gamulengejja. Nyumba ya buvunaanyizibwa. Bukadde na bukadde. Naye nga yalimu okugulayo embwa. Emwalaatinge. Embwa eyinza obutakuwa security kulwana na buli muntu. Naye buli lweboggola omanya nti waliwo ekigenda mu maaso. Naawe notandika okweteekateeka. N'obulayo ne kamera nnya. Okutolola ennyumba. Naye ekitaala ekiteekwa okwaka wabweru oli ajje nga calculating steps ze kubanga wayinza okuba yamulaba. Nakyo ne kigaana naye ng'ennyumba ya bukadde 5-6. Tolaba nti naawe kennyini omulimu gwe batunagukola bulungi. Kyoyise obulagajjavu ngaffe. Twalowooza nti ebintu bintu byangu, bintu bya bulijjo, obulamu tebutambula bwe tutyo. Waliwo tekinologi atannayingira wano naye nali e Isirayiri eyo abantu nga batuuse ku level ekola zino defensive gadgets. Bino byandibadde byogerwa byaba kwerinda naye katubayambe kubanga oluusi information emu tebagiwa bantu. Nga gadgets ezo zikuyambako okudisablinga omuntu si kumutta naye okumunafuya. Balina ekika kya torch agikukuba mu bwati n'oluzinga sight for 30 minutes. Oba tuna kyosobola kukola torch. Tukwatagana. Balina spray. Kamula. Bw'owulanga embeera ekutabuseeko embwa eboggola nnyo olaba buli kimu tekitegeerekeka kasita ofuna omukisa oguyisa mu ddiisa n'osprayinga wabweru environment yonna ogitta ate wawanuwe omusprayinga bw'oti n'agenda tadda takomawo emabega atawanya biri wabweru omuntu yazze okukola ekibi bw'atandika okukolola aba mission tefudde okitegeera balina teaser guns kafanagana nga kamundu niba charginga ka charging tikaba na masasi naye bwoka settinga n'okuba batoni yako kavuga nga sasi nga mundu era atabimanyi nnyo abatali bano expert agati musajja ayine mundu kokaka ekisasi ekyo bw'okikuba mu bbanga olinga akulumbi agati mwatubuulirire musajja ayine mundu ajja tumalawo ezo defensive gadgets ab'ebyokwerinda bandibadde bafuna engeri gye bamanyisa abantu ebintu ebyo newankubadde nga n'abatali babyakwerinda nabeera babiwulira wewali obuzibu information eyo nga bwe twakkiriza abantu okufuna private weapons nojja n'osaba pistol ne bagikuwa nojja n'osaba emmundu ne bagikuwa era security yandisa z'amagezi
kale neteyogera nazimula na Apollo neneyogera n'omusajja gwe tulowooza nti wabuvunanyizibwa nti nakano guyinza obuteetaaga nnyo muntu newakubadde gy'osabye netooki eno ejja kukukolera nnyo okitegeera kubanga bw'onoosaba emmundu kyokka gisikayo Apollo n'agiraba n'akulipootera ku poliisi nti uno yantiisatiisizza ate kikusibya nga ate bagikuba kukuuma ne bw'oba ne tooki yo oli tamanya nti na tooki ya bulijjo kakamulaliko n'otambula nako mukwano gwaffe tamala emirundi ye yagambanga nti atambula n'ekidomola ky'asidi tewamuwuliranga naye nga bwate bayagala okwekuuma ejjambiya ye n'agiteeka mu ssawo muno abantu bateeka okuyiga olaba kitaffe bali bajjajjaffe netutuuse dindako gavana tutuuse ku leve eyo okutambula n'enyondo mu nsawo otambule n'ekizi kaakati okutambula nayo sigwe mutawaana omutawaana kumanya ngikozesa ntya ebyo byonna bye twogeddeko era bakitaffe babanga n'amafumu mu mayumba n'engabo okitegeera nga bw'omulumba asobola okwerwanako okusookerwako okusookebwako kye tuyita personal defensive you know oteekwa okumanya nti nange bw'onnumba togenda bw'otyo kati biri ebirala ebinene ebyetaagamu emmundu empitirivu ebyetaaga emmamba ebintu tubikwasa gavumenti naye omulimu omutonotono ogwo naffe gutulemye okukola gutulemye abayisirayiri batuuse n'okukola enjuki artificial bees olaba ekizimbe kino netumanya nti bweziwera saamukanga bwetumanya nti saamukanga tutembwa ali wabweyo tekkosa naye bw'oyingira munda mu kikomera kyaffe eno embwa yaffe eyinza okukuyisa obubi akati balina artificial bees okiraba akati buli lwalaba ekitategeerekeka wabweyo ye ngaata ogamba ti nyingidde mu kibira kya kika kino ekirimu enjuki artificial byakwerinda ebisookerwako ebyo byebisookerwako kakati yo gavumenti neba n'ebyokwerinda ebikuuma ensalo omulaba omunene atulumye UPDF yes neba n'ebyokwerinda tugenze kukwata gundi ayinza okuba omuzibuzibu tugende n'emmundu tugende na kino tugende ne tiya gaasi akuba ekyalo kano kakamulali kaffe tekakuba kyalo kakubaawo ku kikomera kyaffe kati yo gavumenti yeyina tiya gaasi akuba ekyalo buli omu n'akolola tukwatagana ebyo biteekwa kuba byaffe akati obuzibu obuli ku gavumenti lindako nga tonagenda gavumenti ogambye nti ekisooka naffe personal security tusooke tukole ebyokwerinda ebyaffe byo bibeerewo ate kyembategeeza tebirina expensive nnyo tebiri okugula embwa okuteekayo kamera ebbeeyi yakendeera bbeeyi alayisi nnyo infact tujja kusaba na gavumenti n'akasola akatonotono akaliko kaviireko ddala actually bw'oyogera ku CCTV cameras mu incidents ezibaddewo oba ettemu oba bagale obubbi kati poliisi esinga nnyo okulilayinga cameras ez'abantu ba private ku bizimbe by'abantu ababulijjo kuba kamera eza poliisi ziri wala ate ntono era tukutta abantu bangi infact mu nteekateeka ennungi nze bwe mmala okukitegeera nenteeka ku soroti kapoliisi kaffe kalina akawaggulu nekakitegeera nekateekako lubiri sekeno nekitegeera neteekako webale nnyo coverage eyo lungujja yonna nebeera nga eri covered olwo yo gavumenti eteeka buteesi ku system yaayo yo neeraba oluguudo nga bwe lutambula kakati eno okuyingira munda netuteekako actually nakiwulirako nti tuyinza okutuuka ku level nga cameras ez'abantu ezaffe nga ziri integrated mu system ya police natandise okirowoozaako ekasanda naye nga nnoonya engeri gyenkireetamu eteefaananye nti one nyina bye nenoonyeza two nti ndi mukola byabufuzi manyi kati fe abali mu bukulembeze buno nga abantu bwe batteeka mu bukulembeze tukalikuetinga nnyo steps zaffe ensi obutataputa bubi naye ntunuulira era naffe tulina obumenyi ne bajja ne bamenya edduuka ly'omuntu ekiro naye ng'ennyumba eyo terina security light ebiga byaffe ebyalo nga wabimanyi alina akataala kamu kali ku nsonda ate nako bw'aba agenda akajjako nti amasanyalaze gagenda weebale nnyo tukwatagana alina mu sitooko ye ya milioni 567 nekiri kye twogeddeko bukamera tabuteekako tebuliiko nsi njereere ate nga bayibuli yetugamba nti omutima gw'omuntu gubeera kumpi n'ebyobugagga bye kiki ekiŋŋaana okuteekako bukamera nezijjawo kakopi nenkateeka ku ssimu
Ekironga nebase kilomita 5 10 okuva awali edduuka lyange ku ssaawa 6 ne ngenda ku dduuka lyange ne nkeberako okuyita ku simu yange. Yes. Technology wali nti cameras zotadde ku kizimbe ekyo ba ku business osobola okuzilinkinga ku simu yo eyo mu ngalo nga buli woli olaba ebigenda maaso eri buterevu. Kakati technology oyo wali zimula goyogera naye nzirukanya projects eziwera 6 ezeetaaga okumonitalinga buli kaseera naye zonna nziyina ziri summarized wano. Yes. Sitakudduka kugenda wano buli kimu tukirina n'olwekyo ffe naffe tukole omulimu gwaffe. Njala kutegeeza bannakasanda nti ffe twekolemu omulimu naffe gwa Abayisirayiri buli dduuka ligendeko kamera at least tutandike n'ennya ka DVR aka kamera ennya. Na business eya mobile money ya bukadde katugambe 10 webale nnyo oba 5 isaako milioni emu definitely tekako wakiri kamera akati security lights zibereza tteeka. Yes. Nange ndi mukulobinga eyo gye tutambulira mu mawanga basuubira okutuwaayo ku bitaala bye tugenda okuteeka mu bibuga byaffe ebisatu bye tulina mu Kasanda. Tuyiseeko. Okitegeera akati oluguudo nga bwe lwaka n'edduuka lyaffe lyake. Enguudo zaffe n'ebitawuni zaffe nazo genda okuyitamu ekirunga nzikiza njiriiri. Obulamu bw'abantu buli eyo. Alimye esizoni z'emmeka atunze ente ze 5 agambe katatekewo akaduuka takakuumye. Okitegeera abantu obudde babuteeka nnyo mu kunoonya ssente naye ne banafuwa nnyo mu kuzikuuma. Ekyo kikulu. Sente kati singa ofulumako wabweru awo n'olaba mmotoka zigenda bodaboda ziyisiŋŋanya kino abantu banoonya ssente bubi nnyo. Ne bw'amala ofuna omutwalo gwe engeri gy'agukuuma ne gubaawo. In fact kye tuyita obugagga si kunoonya ssente ne kuzikuuma waba kunoonya buli muntu afuna naye okuzikuuma ne zibaawo wewali olutalo naye abantu tebakuuma ate tokuumye ssente n'obulamu bwennyini obuteekeddemu awo. N'olwekyo abantu bano abajja okunona ssente abajja okunona ebyobugagga bamalirizanga n'obulamu definitely kubanga tali safe ajja kujjako ensimbi akutulugunyiza atogera mutwala ku poliisi ate omutawaanyi kakuzikize awulidde. N'olwekyo abantu baffe bateekwa okumanya nti ebyokwerinda ebisookerwako asinga okutegeera obukulu bw'obulamu bwo bamuyita ggwe yeggwe. akati ggwe bw'olagajjalamu then tobaako gwonenya. Yes. Program Omunnyo Ku Makya amanya agange zetusima palo tuline governor we Kasanda Ssentebe wa district e Kasanda Fred Kasiyezimula tulindiridde okwogera kwa His Excellency the President olwaleero ssaawa 2 ez'ekiro ajja kubanga ayogera eri eggwanga ng'abaako byalambulula mu nteekateeka y'okutebenkeza eggwanga lyattu Uganda mpoza ate n'ensonga endala zagenda okubanga akoonako era discussion yaffe eri nti biki bye tuteekwa okusuubira mu kwogera kwa His Excellency the President oba olyawo n'ensonga ezo bwe zolowooza nti President Museveni ze yandikonyeeko oba ze yandyogeddeko mu kiseera kino kyennyini. Ojja kubanga otwegatako mu kuteesa yita ku namba yaffe ya bulijjo noti 7 noti 1 6 noti 9 noti 6 tubuulire gwe nsonga ki gwe zolowooza nti President Museveni ze yandyogeddeko mu address ye elunaku olwaleero. Nsonga ki gwe zewandyagadde His Excellency the President abeere ng'ayogerako mu address ye nenga okusingida ddala ku line ebyobutebenkevu n'ebyokwerinda nga bwe twategeezebwa mu nteekateeka yennyini. Genda maaso sindika obaka ku WhatsApp oba sindika ku SMS ezaffe ezedda eza bulijjo otutegeeze tokuba simu ne sindika obaka otubuulire wandyagadde President Museveni oba nsonga kiggwe mu kitundu kyo gy'olowooza nti yabyakwerinda President Museveni gye yandibadde akoonako oba addressinga mu kaseera kano ke tugambye nti tuli mu kaseera katali kangu twakava mu kaseera k'abayeekera abagambibwa okuba abayeekera ba ADF abalumba ebitundu by'empondwe ne batta abantu baffe abali eyo 43 mpoza ate n'okuwamba bawambayo n'abalala 3 sijjukirayo ejjeni nga litugamba nti abantu bano baanunulwa ekyo sikijjukira. So olaba wali kyaliwo obulumi bungi byebimu ku byawaliriza President Museveni aveeyo ayogere era tetwerabira nekya aba Al-Shabaab abata abaana baffe abantu ndowooza olumu balowooza nti bana bajasi ba UPDF balina gye bava baana baffe be baatirimbulwa 5 mu banna
that is a huge number okuba nti ensi efiiriddwa omujaasi omutendeke jjukira abantu bafe abajaasi b'omulembe guno bajaasi basomye batendeke bateekeddwamu kinene era eggwanga lye baali basuubiramu kinene baatirimbulwa aba al-Shabaab ebyo byonna President Museveni ndowooza byajja kujja nabyo mu adresi ey'olunaku olwaleero mu nteekateeka ku ssaawa 2 ku mikutu gyonna radio ne TVs ne ku Salt Media Kongo bifuna butereevu ekikuyisiza mukama wange governor oli mu local government. Yes. President Museveni ajja olwaleero okwogera nga LCs bagamba nti tebagamba bugambi ekisanja kyazo kyayitako kiweddeko naye nga tebabategekeddwawo okulonda babeere ng'ebifo ebyo bijjuzibwa tufune aba LC abapya twogera kuba ssentebe b'ebyalo LC1 ne LC2 atulaba ku Salt TV aba LC1 akakiiko ka LC1 ak'ekyalo kakola nnyo kinene mu security gitwogerako olunaku olwaleero kubanga kaliko n'owa defense ndowooza omulimu gwe gw'okukumaakuma abantu n'okumuberaizinga tuwaddizi byokwerinda mu kitundu olwaleero ssentebe ng'oggyeko kuba nti kano ekisanja ky'abano kyaweddeko babadde bakyadispensinga emirimu gyabwe nga bwe kyandibadde okusingira ddala mananyi n'ebyobutebenkefu n'okwerinda babadde bakyakola omulimu gwabwe ogwennyini ndowooza mu sekendi singa ana katusooke tubalansinga esitole eyasoose kubanga ensi ejja tutegeera bala zimula wagambye nti waliwo weakness ya gavumenti waliwo ne weakness yaffe ng'abantu yaffe ogitulaze eya gavumenti yeeriwa mu sekendi sintono kwe kutegeeza gavumenti nti institutions zino olaba Salt TV, Salt Media, zimulave yekasanda ng'alina bw'ateeka okweyisa. N'eno institution gye tuyita Salt Media nejja neetonda zimulo wa Salt. Si zimulo omulimi w'ekasanda, si zimulo abeera mu birombe bya gold ekasanda. This time kati tukolayo gwe tuyita zimula wa Salt. Agenda okufuluma wabweru balabe Salt FM, balabe Salt TV. Tukwalagana kati ekyo gavumenti ekyali weakness yaayo ejja omuntu ekasanda ng'owa UPDF n'emulekanga weekasanda ogitegeera so gwe mulimo gwa institutions kuteekateeka muntu n'amaakinga ne kyetwagala ekyo mindset change ensonga lwaki kyalaba bano ate bamukuuma ddembe ate batabangula emirembe ekyo kyatawaanya nnyo Obote era kyekimu ku byasuula gavumenti ye kubanga yatugambanga nti bano batabani bammwe era nga bw'oyogedde bwakusanga ne kooti BDM gimuwe tomulinda kugibba olidako oliyaga nti ne bobeera n'abakyala babiri tomulinda kufuuka muzibu omumuwe akati byalinga ebigambo ebiwewula nti bivudde mu mukulembeze naye tebyalinga serious nnyo akati bw'olula ekyali Somalia nga bakulembeze ku ntikko abali mu jjenga bagati nendoza mwalimu obunafu abantu bano batwala mikwano gyabwe abantu bano batwala abantu bakufuna ssente olabanga waliwo okulagaya kuyitirivu bali batukuba amasasi wano obadde ogawulle mabega shehe gundi bamututte gundi bamukubye gavumenti togirumba nnumba 3 nga tenategeera kyakkola ne bw'ogirumba ennumba eziwere 10 ngiyayi naye ekyakungubaga netuvuma abantu gw'olimbizi gw'oli kino gavumenti reactinga bwetyo otidde muntu president n'olwaleero yandogera ebyo biyinza okutreatinga abantu baffe biyinza okutreatinga omutima gwa zimula omuntu wa bulijjo kasita nakyo bakivumye kasita nakyo bakigambyeko nayo batonnaba kukwata ku kizibu kyennyini gavumenti togirumba mirundi gyonna tukisoboka kuba gavumenti state yesigala state provoke me today enkyankusomese gye bayita gavumenti akati naye eteekwa ndowooza okwetereeza mu bintu bingi ffe tukole omulimu gwaffe guli gwe nkugambye ng'abatuuze naye nayo ekole omulimu ogusuubiramu ne bw'ogula kamera wano ku Salt TV neno tayo ddakiika 3 kukeberako kumanya bintu bwe bitambula oba oyina ekintu ekirungi ky'otomanyi bw'oteekwa kukozesa akati mwami gavumenti ekyo nakyo kitunulemu tuyinza obutagenda nnyo wala oyogera ku kya ab'amagye okuba nti oba bakulembera ebitongole bino ng'ebyokwerinda okubanga tebakoze buvunaanyizibwa bwabwe okuteekateeka
banji tebatambula nga institution wano monitor nti ne mundu ezibadde nga zitigomya Kampala za UPDF kiri ku monitor page 7 definitely agati siboka police yaffe siboka n'abalala bayitirivu tuyinza obutafuna budde bunyonnyola buli muntu ne government eteeka okukimanya nti gwoteeka okukola omuntu nga wa institution yeyo okumugjamu kiri kye yajja nakyo ne bw'okimulekamu then ffe tugenda ku blaminga institution naye ng'ekigambo ekituufu twandi blaming the individual lwaki tu blaminga institution kubanga gwe tewateekamu muntu tewamanya nti onaafiitinga wano singa turaninga chachi yaffe gye tumanyi nti abantu babeera decent omuntu najjanga bwazze kyekigambo ekituufu kyeteeka okukozesa ne tumuteeka ku katuuti tuyinza obutangwa ku blaminga ono ali ku katuuti eno kasiyezimula Christian Church yo eneekola etya temanyi nti bwe tujja okuweereza Mukama tulina ekifaananyi mwe tujjira kati ekyo gavumenti kigibulamu nnyo ate kikyali kinene oyogeredde mu ngero Mukama wange ng'omusajja omukulu kola blunt statement nze bwe nafuuka chairman wa district ogamba nti mu majje ne mu bitongole ebyokwerinda byennyini mulimu kawukuumi gwe bakootingidde monitor page 7 bali kumpinga abo tebali kumpinga okuba tebakumye bulungi nsalo bali ku mpingo kubanga basigadde bakola ebyabathags b'ekasanda nga babikola mu institution UPDF definitely nze nga ssentebe wa district enjala ne bennuma tosobola kunsanga ku kkubo nga ndi muno gwa kasooli sikyagaya bikajjo nga nsula ku kkubo tekitegeeza nti sibirya okitegeera naye nyina value y'abantu b'ekasanda gye neetisse sikyasobola kuyita mu kkubo nga nyambadde t-shirt ya musalankwawa tekitegeeza nti sijagala ekipale ekimpi n'ebigatto ebisonsekebwamu nga ndi mu ofiisi y'abantu tekitegeeza nti sifunayo kaseera kabyambala naye wa kubanga akati I'm holding the value of the people of Kasanda tukwatagana ne UPDF bweteeka okufaanana ne wadde owulira nga nva ku point eyo mukwano gwaffe Kraije mwogezi w'amagye ng'akyogerera ku TV ngati namwe mutukola bubi be bantu bemutuweereza wamuwulidde be bantu bemugira ki ffe tuteekwa kukuwazimula gwe tulina gwe mufuule UPDF ffe tukuweereza zimula anoge mwanyi z'abantu mulimo gwe okumufuula official wa UPDF tukwatagana gwolooza bano abasoma amateeka abeeyita ba land friends waliyo abagamba nti newakubaye toli mu kooti etayi eteekwa okubeerako ng'olina mu bantu eyo kubanga oli official wa kooti tukwatagana so ekyo gavumenti tugisaba tujja kwongerako gye mujja bwe tuliba ssentebe ddayo nakubuuzizza nti bassentebe b'ebyalo n'obukiiko z'ebyalo zololo yazo eriki mu security era obuvunaanyizibwa bwabwe babadde babutuukiriza kubanga nze nzijukira ssentebe emabegako eyo nga nkyakula nga obukiiko z'ebyalo zikola nnyo sebo batusolozangamu ndowooza oba nakasente nga wano mu bitundu eby'ebibuga nga beekolamu omulimu ne bakuuma ebyalo byabwe nosanga obutebenkevu buli ki n'omuntu azze mu kitundu nga bamutegeera naye simanyi oba sisitemu ezo zikyali eyo kakati ekisomozo ekinene gavumenti yaffe kyeyina kyetteeka okugiyambako okusolvinga bwebanga eri willing because we are here to advise aye tetukuteekako kuwabulwa kwaffe tukukusibeko nti oteekwa buteekwa kukukola ate kikibeera kirala naye twagala gitegeeza eggwanga lino singa teririwe riri naye twakola structures ennungi kale ate kanjogenda ku local government yokka structures ennungi okuva ku district okukka wansi ku byalo netumaliriza nga tugituuzizzaako system eya decentralization tukwatagana naye system nga bwe yazimbwa kuva wansi paka waggulu tekolangako system tikola eya local government yes ogamba tekolangako kubanga okusooka system gye baateekawo gye bayita decentralization baagirona ekiro
otegeza twawa Apollo room mwagenda okwebaka ng'omugenyi waffe ne tumulaga buli kimu zino ze washrooms tukwatagana eno ye piro ku kitanda zino ze suuka kino kye kino kale ne tujja ekiro piro ne tugitwala tugamba local government tujja ekiro blanket ne tugitwala LC katwogere ku LC tebayina washrooms ne tujja ekiro ne tuzirookinga bukola loluzi zaabwe okutuukiriza mandate yaabwe teriiwo practically teriiwo bwe babalonda no ne babakwasa office kakati nno bw'otuuka ne ku ekyo nti bantu be babalonda kakati olina ero so olwaleero bantu bagironze eriwo okuva nga 10 yo yaweddeko kye tukola mu bukulembeze bwonna we empower leaders to perform ate bwe ntandika okwogera empowering leaders to perform mba sinaba kwogera ku musaala abamu kubasufuna omusaala ogusinga okuba omubi mu ggwanga lino ye president w'eggwanga milioni 3.6 tumanyi bafuna milioni 10 tumanyi bafuna milioni 2 omwezi gumu naye president w'eggwanga y'omu kubafuna omusaala omutono ogusinga okuba omubi oba omutono ne memba wa parliament amusinga okufuna omusaala asobola okuddukayo n'agamba kanneesimbe ku bw'MP nfuna omusaala omulungi naye ayina kye tuyita empowerment ali empowered bw'afuluma bw'ati ali facilitated definitely kakati bwe okukuyita chairman wa LC 3 okuyita chairman wa LC 1 2 oba 5 jendi yennyini nga you can't perform your duties ezikuweebwa local government act nga tosobola ziperforminga naye Ssentebe nedda mu context eno gye twogerera mu Ssentebe kiki ekigaana Ssentebe b'ebyalo oba n'akakiiko ke okukumaakuma abantu mu kitundu indako ne bateekawo ebyokwerinda byabwe mu kitundu ebinywevu beetaaga kubasooka kubateekamu ssente n'okubawaayo n'okubagulira zi patrol akati ddayo ku kyalo kyo woosula toleeta muntu oyo ku TV kubanga ayina abaana ayina omukyala tujja muwemula gwe ddayo ku kyalo kwosula otuleko ne chairman wo ow'ekyalo omugambe nti mu ddakiika 3 nkwadde eddakiika 3 bwoba yagadde oyinza negane kalikoda akatonotono mbuulira lwaki oli chairman wa LC 1 tasobola kwogera ddakiika 5 ng'ayogera ebintu ebituufu she was not empowered gwale oddeyo ku inaction ya chairman wa LC 1 ng'amaze omulonda amaze okuva eri mu bijanjalo byalima tebateekateekeddwa they are not empowered okubeera mu office omanyi lwaki councils ezo zino ezaffe LC 5 magomboleeyo olaba kansala balwana ne bakaawo balwana ne baani tebali empowered tamanyi kyateekwa kukola kyetaagisa okubateekateeka definitely amanye nti nze kyebayita lower local government administrative units lwaki weeziri lwaki nze chairman w'ekyalo biki byenteekwa okukola bwentuula mu ekkooti yange bwetuula okutabaganya ab'ebibanja value ya land kigyenteekwa okuyingiramu tukwatagana keesi kigyenteekwa okutwala ku ttu tuli ffenna okyasanga abantu bachairman b'LC 1 nga bali ku misango gy'okurepe nga gya rape talina difference between civil case and criminal naye ali awo so they are not empowered era tebaliiyo bwebeera nga district tefunanga induction eri effective kivuddeku ki Ssentebe ati kyekugamba nti osobola okuteekawo system n'otozikozesa government yateekawo LCs neetaze empowering teyazikozesa yes weeziri awo era n'olwaleero zisaagala kugamba nti gavumenti eno nnaku nnyo eyina ebizibu biyitirivu nnyo teyina bilioni 5.9 nakyokka kyokka okusalawo okugamba nti abantu tulondese nga basimbye mu mugongo yali humiliation mu democracy afaanagana bw'ati oteeka otya abantu mu katyabagati musimbe mu mugongo omanyi kikitegeeza era nga nsi kyekola ebyo mu kyasa kino yes naye olw'embeera olw'okuba twamanya nti local government ziri zafiisibwa kale katugende n'ekyo nakyo kiganya okukolebwa local government bazifiisa teziriiwo akugamba ye chairman wa district kasita bamala okukulonda
ne bakukwasa office ekyo kakiwedde naye senga ziri facilitated senga ziri empowered njagala mu dakiika 2 tegeeza tulaba zandibadde na mavunanyizibwa ki zandibadde ne impact ki kakati local government zonna ye center ya development in fact bwoba otandisa okwogera ku meaningful development mu ggwanga muno toyina ngeri gyoleka local government ne government ya wakati bweba ku planninga njagala parish development model erina ku implementingira eyo njagala youth livelihood gye implementingira naye olwokuba system eteekwa okufuula ebintu effective okitegeera yafiisibwa era ne program za government zisanga ekizibu tezisobola kukola endwadde 78 ku buli 100 ze zisobola okwewalika naye ate ze zisinga okutta abantu n'olwaleero luno si lwakuna mu likodi mugenzemu abantu 16 mu sujja gwa nsiri nannyini mulimu ogwo ekyamani wero si 1 okuyita mu bantu nabagamba nti yinsuka mu gisaawe ebalinaanidde amazzi ago agalegamalagamawo mugajjeewo twaleese obutimba akatimba lwaki okaanikako mumwanyi ogwo mulimu gw'ekyamani wero si 1 tali empowered kukola ekyo tamanyi na kyateekwa kukola eno security kati gye twogerako abantu abalumba ebyalo oyitava Masaka bali awo beetololera awo nekyama tali empowered kukola mulimu ogwo bulungi akati buli lwendaga ebyalo nga biri disorganized that level ndage eggwanga li disorganized kikyonookola nga tolumbye ebyalo kiki kirowoozeeko ne beri baddwaliro enkulaakulana weetandikira ne security gitwogerako kwetandikira ku kyalo nolwekyo system eno gye bayita decentralization yajja kumalawo buli kimu naye neesangibwa nga n'abakulembeze b'eggwanga lino oba oli awo tebaatwala local government nga development center enkulu eyeetaaga okuwa omukisa ogusooka eyo nayikondo gy'opulaningira mu national mu ministry ya water and environment n'ogamba nti tukoleyo amazzi ku byalo bantu bafune amazzi amayonjo manager wayo ekyamani wero si 1 tukwatagana naye katiyita mu byalo era bakonaivinga ne babbako pipe zonna ne bazitwala yes bowa ya milioni 35 nefiirawo yaleetebwa okuyamba abantu mu kitundu nefaafagana abali ku Salt TV abatusindikidde ovaka ndowooza bwe tugenda okuyitaayitamu mu kaseera kano kenyini Sempijja Eddie Mayor Tube Bweyogere Division agamba nti twagala President atuwa lipooti ku baani abatta abantu owulira sebo kubanga abatta balina emmundu lwaki ababba ssente z'eggwanga lwaki tebakwatibwa? It's also another matter of security. Yeah, you know, corruption. Corruption ge mafuta twenyaze nyo twenzege Sempijja Eddie Mayor to be Bweyogere Division. Corruption ge mafuta agatambuza insecurity. Kubanga ekyo kye tuyita mu economics kye tuyita income inequality. Lwaki enyingiza y'abantu tefaanana mulimu abalina impunity ng'asobola okusinkana akawumbi n'akatwala nga twakasondera wamu kukola luguudo nina akatwala insecurity etandikira awo aga amasasi g'olaba kukuba agasingawo kuba amangi ebyo ngabana. Okay, I want him to talk about the stupid, vulgar, meaningless music that promotes immorality. Anyway, kubatu Gambian president Gambian tagenda kogera security yoka and other issues. Unaganta yogirene kuchi. The policemen and soldiers can't afford school fees or university tuition for their children with the little pay. Ntine misala jaba ibyo that is insecurity. President na yakole ajogere. Bitubanga tuyina food insecurity. Amanya toga tuwadde mukulu wange genda maso bwe musindika message mututere ngako amanya gamwe tutegeere twogera nani ani asindisa obubaka. Tulina endakiika ziringa 4 zokka tujja kubanga tunzika obubaka buno kambujjewo amangu nnyo n'embiro. Awandise mu Lunyankole ninnya ebyalo hanga Ignatius Ishabalongo okuva Kisanga
Nyamwamba division e Kasese municipality nyoni nsaba president okukira Munonga agamba habyokwerinda mwebale Munonga okuhereza je tuyanzege Byaruhanga Ignatius Ali Kasese agamba president ayogere ku byobutebenkevu actually Kasese yesinzo okusafalinga nyo mu nteekateeka eno ndowooza beba mukabo oba bakwatibwa ku buli abensonga eno buterevu eyobumbaganyibwa ADF. Okay, agamba nti what can be done to see that our system in local government can come back to order? Dr. Locke Sanga. Federal system. Ate tuve mu decentralization. Yeah, federal system is the answer. Yet what I said there. What I said nga basente beba central region. Ne region ezendala nyingi zitwegaseeko era mu mwezi gw'omunaana tugenda kulanchinga federal system. Article 74 eya local eya Article 74 ya constitution y'eggwanga eno to empowering nga councils z'ama district okusalawo enfuga gye tunaatambulira hakati tugenda mu federal system. Jukira Dutch report yatuwadde ekifaananyi nti bannayuganda ebitundu 67 ku buli 100 beetaaga federal system. Mu Buganda on central region ebitundu 97 ku buli 100 beetaaga federal. That is the way to go. In fact nokendeza ku impunity eno nze bw'oli nkwata obulungi ndikutegeeza nti olunaku lumu nfulumya gold wa milioni 1,500. That's 1.5 billion shillings every day. 1.5 billion shillings gold. N'agenda gye tutamanyi ne tusigala nga tetulina nguudo, tusigala nga tulina amalwaliro amabi. Ekyo kisobola okuddamu ebyo. It's a federal system. Gwe singa otuuka e Kalamojja nobabuuza lwaki mukyali baavu agamba nti system mwe tukolera etwala gold wange kilo 15 every day. Sirina kyensigazaako. Nolwekyo eggwanga lino tuli ku mutima ate tetuli ready kukola butabanguko mu ggwanga muno. Tuli ready ku advisinga wekyetaagisiza. Tuli ready ku cooperatinga tukwatagana tujja kusigala nga twesiga betukola nabo paka lebaligamba nti fere twesiga. Waliwo agambye ayogedde ku misala gy'abakwata mundu emisala gyabwe nga tetutera nnyo gyogera kutuwulira abamemba ba parliament bogera ku gyabwe. Problem nze sisobola kuba munafu wa bwongo kwogera ku misaala eminafu. Nze njogera no osobola okwongeza omuntu n'omutuusa ne ku milioni 10 n'asigala nga tasobola kukola mirimu. So it's not a high pay. Okay. But empowering someone to do the work. Ono musajja mukulu kati mugenzi mukawa mwechi mulechemirembe Idi Amin Dada yamanyanga nti ono betumala okumuwa akasala ka katono kubanga yana omungi tojja kugufuna mu economy efaanagana bweti leka tumutekerewo ame school. Yo mwana we tagenda wazimula gya asomeseza asomerewa agendanga mu masomero g'amagi masitowa g'emmere. You are empowering him okusobola okubeerawo sitowa y'emmere ebeerewo kira ne ame shops medication asigala afuna emitwalo gya 2 mitwalo gya 3 mitwalo gya 5 nenga gya mugaso nnyo okusinga obukadde obuyitirivu ngera tasobola kubulabako. Agamba nti ono ye Haji Waswa Juma Kawempe atugamba nti government etuyambe tulonde ba LCs naye abantu bali bubi nnyo. Nze Haji Waswa Juma Kawempe tukutumidde yaliwa movement kati wano yayingira n'oku yayingira kuntegeezaako mwagala nnyo yayingira n'oku yasemba okujja wano nga wa NRM mu dakiika esembayo emu2 nti mwabakulembeze ate namwe mwekobana n'abaziba emisango ku byalo mugamba omwana wagundi tetugenda mukola ki kumukwatako kuba mwana waffe naye ng'omwana ekiro yatigomya abantu ekiro kyogereko mu dakiika mutusiibule. Ndowooza byonna tujja kubikola atujja kukola omulimu gwaffe ng'abakulembeze naye n'abakulembeze abalala mukulembeze asookerako ye omwana nayonooneka ku kyalo ne mutunulira butundu ye head of the family okuba mwana wamwe wa ku kyalo. True. Era kuba mwagala bululu mukimanyi nti bwe munamukwatako temujja kufuna kalulu. Ne ba heads of the family amanye ensi etandikira mu maka gaffe eyo ffe tuli kye tuli kubanga abakadde baatuwa obudde ne batuteekateeka era tuweegombesa akati tukubira mulanga abazadde ab'enjawulo institution eyo gye tuyita family nkulu ebyo atujja kubyogera LCs twogere ku gavumenti twogere buli kimu nene gye tuva era nze ndabi wano ne mawulle nga bagamba nti parliament esetinge n'obudde obunanywerwangamu omwenge ebyo ebimu tubijja mu famire zaffe amateeka amangi mu nsi sige gagonjoola ensonga naye civility enteekateeka gye tuteeka mu famirizi zaffe
naye esalawo eggwanga ligenda kufaanana litya. Mukama bampera omukisa. Nkitegedde bagamba charity begins at home. Yes. Definitely. Mukuma abaana bamwe abakuza abazadde mulabe nti mukuza abaana ab'omugaso abajja okuvaamu abantu ab'omugaso kijja kuyambako n'ensi okutebenkera. Amanya gange ze tusima Apollo nteeka kabaza Governor we Kasanda Fred Kasiryezimula nebaza omulabe wa Fatuse abasindikidde obubaka bwesobodde kusoma mu tusonyiwemu olwakadde tubagaliza omukisa gwa Mukama twekuume. President ajja kusaba 2 ez'ekiro beera ku Sol TV ojja kubanga ensonga